eya UCC kituufu si kituufu full figure bino ebimwogerwako anaddayo ku TV oba tadde abantu bangi basanyufu bakubye kidigida bakubye ekikeesa bagamba nti ate ku luno UCC wakoze omulimu gw'amaanyi okusinziira ku kipapula kino atanakirabako kigamba nti public notes UCC ya Uganda Communications Commission ngevuddeyo olunaku lubadde lwa mukaaga nebanga ekola statement egamba nti suspension of Omusunsuzi program on Salt TV for breach of broadcasting standards. Sheno bagiyita Omusunsuzi ebaawo ku Salt TV ekolebwa omukyalo oyo Fulufiga wamu ne Senkubuge yo show bagisuspendinze bagambe tebagala kubeera nti baddamu bagirabako okubeera nti eyalinga ku TV eyo. Kaseera kano nno UCC evuddeyo netegeeza nti the Uganda Communication Commission UCC informs the public that the following routine monitoring and numerous complaints are received. It has determined that the program Omusunsuzi aired on Salt TV violates the minimum broadcasting standards. Bagamba nti okusinziira ku bigenda maaso oba kubiroozebwa mu programu eno tebituukanye na mutindo era bimenyeza ddala amateeka y'ensonga lwaki abagijjeko akaseera ababeerenga abakulu babitebya. Neyongerayo negamba nti the commission found that this program which airs on weekdays from 6 a.m. to 8 a.m. sheeno ebadde ebeera okuviira ddala saa 12 paka saawa 2 ez'okumakya buli kanaku kuva Monday paka Friday contains abusive content. Mulimu ebiweerezebwa okusinziira mu programu eno bivuma abantu bivoola content mubisi mulungi bavuma abantu batyoboola inappropriate language ennimi ezitakkirizibwa ng'okuwemula ng'okujerega ng'okukkakkanya and displays unprofessional conduct by the presenter. Abapresenter abakolako tebali professional kimala. Remember omuntu yenna ali profession oba asoma journalism era nga ogoberera ethics zetutambulirako nga ffe abasoma amawulire UCC yegamba sinzi. Yabongera ne bagamba nti these broadcasts occur during morning hours when the children are likely to be watching, potentially exposing them to unsuitable materials. Baga nti ebikolwa bino ebyokuwemula ebyokukakanya abantu ebyokuvuma abantu bibeerayo ku makyawo most especially ng'abaana bali waka bawuliriza ebigambo bino ebinini okukira laddu nga bali waka ate tekibanga si kirungi okusinziira ku UCC. In accordance with its mandate under the Uganda Communications Act, CAP 106, the UCC has directed Salt TV 2. UCC iragidde Salt TV okukola bino wammanga. Immediately suspend the airing of the Omusunsuzi program. Sheeno bagijje ku mpewo bunnambiro tewali muzannyo. So bagijje ku mpewo era ku Monday temugenda kubeera nti mugirabako. Remember badde etandika okuviira ddala saa 12 paka saawa 2. Tugenda kubeera nti oddamu okulaba Omusunsuzi akolebwa Fulufiga wamu ne Senkubuge. Sheeno teriiwo. Wolabawo omuziki teweekanga. Omuziki weeguli mujja kubeera nti mudigida nnyimba za Yesu. Bw'olabawo enjiri ya Pastor Bujingo totya. Omusunsuzi teriiwo. Provide written responses to the complaints received. Ayina okuwandiika ekiwandiiko ekyewozaako okusinziira ku bino byonna ebyogerebwa nti bawemula bamansa entungu bavoola n'okuvuma. Submit recordings of the program broadcasts between August nga 2025 and September 12, 2025 mu kaseera ka August nga 1 paka mu September nga 12. UCC eyagala program zino ze baakola etonole mwegambe wano Fulufiga yogera ki ate Senkubuge nakola ki najubisa ono ngaavuma baavumaani bayogera biki program zino UCC ezibatumye ezaagala kati ne bamaliza nga bagamba submit the script of the program to the commission. Bagala script ya program eno mwatambula muta. Remember bw'oba tonnagenda ku mpewo olina okubeera na script nti ogenda tambula otya ogenda yogera ku ki program eno mulimu ki mu kaseera ako kuva saa 12 paka saa 12:3 mugenda kwogera biki byonna script ezo UCC ezaagala kwegamba babatadde katibba babatadde kukaba bakayita kababi awo no UCC etabusi egambye kutandikira ddala nga 1 mu August paka September nga 12 muntu wo obutambi
ate mubale mutonde script gwe mbadde mutambulira full figure script yeru ate gwe senkubuge mwogera bigambo ne bayinza bagamba Salt TV must confirm compliance with this directive and submit the requested material to the UCC by Friday September 19 2025 baagala bino byonna bagisabye nga 19 lujja bbeera lwakutaano babeerenga omwezi guno babeerenga bawadde recordings bawaddeyo byonna bye babasabye UCC nkambu nyumbi tembo ebiseera ebyo yavayo n'abanga ateeka omusajja wange Odini Lubowa Sava mu disciplinary committee ebyuma byonna yabitwala UCC kati awo wetuuse bwe batesobola kujjayo eri ng'ebyuma ebitwala era nalaba musajja wange nga akaba Odini Lubowa Sava ng'ebyuma ye babitutte bameza nga bagamba nti the UCC remains committed to protecting the public from harmful or offensive content and ensuring the broadcasters operate in compliance with the law and professional standards. Bo basigadde ku nnono ate abituukirize gwamanyi saawa eno ngenda beera nga nkubira kigatto wange ambuulire bino ebikoleddwa full figure anadda ku TV oba taddeko full figure anadda ku TV oba taddeko agenda kukola atya ng'ali kababi kangi nga bamutaddeko amaanyi mangi remember full figure adde n'olutalo ne Nameere era ndowooza ebiseera bino bye batulagidde Nameere badde beetwalira ddala bulungi nnyo omukulu Nurudini Ntege kooli kikulu kya kutereeza netiwaaka ebirenga eritaratibu ng'oluwombo lw'amagi yaha nkulina ova so tuli ku nsonga za full figure bwe twogerera bawandiise ekiwandiiko nva kubeera nti nkisomeramu bantu wano full figure yamakkola yamaasa entungo nnaku z'omwezi alinga lumu August n'abanga amaasula entungo n'avuma n'avoola paka ennaku z'omwezi nga 12 September n'abanga ebigambo abyogera UCC emuyise bukubirire abeere ng'awaayo obutambi bwe yakola mu kaseera ako ne Ssenkubuge mu programu omusunsuzi babeere nga babitebya aweeyo ne script zaabwe programu eno tegenda kubeera nti eyalinga wantu wonna full figure etwogerera awanda muliro awo nno wetuli ensonga eno ogyogerako ki ensonga eno njogerako bwenti ekisooka UCC eno esiyo programu gyesoose okuyita abantu yatandikira kwani baatuka kusiba bantu ojogera suna omulabira suna bwe yasiba bano bapulani wako UCC ezeyita abantu bayitako bajjo oyo bajjo yali akuzeeki yalwana Shoyogo wali ogikola ne balwana na mukazi Kyoyogo yakuba n'ayasa n'emmeeza era byali byabufuzi omukyala simujjukira naye beerumba omukyala yasooka okulumba bajjo ne beegira era UCC nebayita okitegeera essebo wali kukedde nga bakuwandiikira walabye nti radio ya Power FM oba bagigadde oba bagigudde simanyi bagigala mu biseera bya akalulu kene wa Nalukoola kweri saawa eno bagigalako akaseera ndowooza ne babayita ne batereeza ngeza mukulaga ebizze bibeerawo nti UCC yeeyina kukuuma standards lwakuba UCC ekizibu kyayo erinda ly'abantu okusooka okukuba enduulu ne bakola bye bakoze eryoka ekola so nno ng'erina abantu abasasulwa ogambye ki nga toteredde buzibu nkulina gwe yogera omukulu buno omukulu wanjisebo njagala oterere naye onsobedde kwendi gwatayagala kwogera njagala kwogera naye njagala oterere oba olyalya tukole gwatateredde UCC erinda nnyo public ekube enduulu kati era olumu ekola
songa olulala ekola mangu ng'omuntu aba yayogedde ku gavumenti. Omuntu aba yayogedde ku gavumenti UCC ekola mangu. Ekola mangu. Naye bino ebintu ebirala ebyogerwa ebikolebwa bivaayo UCC. So nga ekitongole ng'ekya UCC kivunaanyizibwa obutajja folusiga ku mpewo wabula okukonika nekimusomesaamuko nekimubuuza bino na bino na bino nga tonnajja sho ku mpewo n'omubuuzi. Naye UCC erina omuze tugereza mbagirawo nga babuuza mwe muyamba ki ku bannayuganda wakawulira ekyagamboozi olina gwe wali weetabyemu so nga yandibadde UCC etwalibwa omukulu Nyombi Tembo. Amukyala nnyo muntu w'abantu mukwano gw'abantu naye Nyombi Tembo wali abufuzi aludde mu gavumenti kati akyalinayo ekikiiye. Kaakati waliwo okusomesebwa okwandibadde kubeerawo nti abantu nga Fulusiga n'abantu abalala anku ekyokulabirako olaba Prince Call ali ku Baba TV aweereza wa P6 yamala mu bagamba yaddayo n'akuba ddifula nkugambye ali mu yadde yasomera weri agenza okusoma yali asomera waggulu soma n'avaayo nadda lubina ebintu ebirala naye kyekiriwo nti Pretty Nicole yawulira nemanya nti bwali kati ye erinda kimwawe mole erinda kimwawe avuma omuntu teyasoma amawulire so nga kyandibadde nti oke tugulidde Pretty Nicole ne bamudikira TV nga bukyali ono yaani ono yaliwa agenda ono yaliwa kati na TV neeraga obukugu naye kyasanga presenter wa P6 producer we wa mugi ali kuli amaaso kaakati bagenda okubagamba oleete kubikwata ku bakulu bano tulabe olwo batandika okufikitinga bapaakinga kino bale naye ngaekikiri nti UCC yandibadde mubigirawo nemugamba tubuulire watandika kijja kitya watandika ddi watandika otya n'okukirowoozaako kati bo ne bannyonnyola byo netunula mu kuloza nsoke bwe balina producer asaanidde ng'alina ne buvibwa naye ate naye wandibadde olinako kale akasaanyiza akasooka ne bwegaba ka certificate ka myezi 6 awo tovaawo wali obadde waffu nze nno sinnakyuka gwatavaawo tovaawo bambi abantu bali mu kuwuliriza bigambo byo kakati Pretty Nicole bwamala okubeera bwati balinze kimu ensi ekulenya enduulu olwo UCC ali kuli akola bwanyenya akabi nadde okitegedde awo zanze ate TV yanyumidde ina abakulu abasasulwa buli mwezi bakola ogwo kati bwaba wamuyingidde nnyo oli walijja n'ayingira Pretty Nicole nga bamuwandiika ebbaluwa UCC eyimiriza programu ebadde ekolebwa Pretty Nicole nobabuuza mubadde luddawa bulijjo ng'akola kyemugamba nti omuntu ayinza okwemirira ku TV okwo n'avuma Museveni ne mutavaayo lwaki omuntu bwavuma Museveni mubiraba mangu bino ebirala ebikwata ku public temubiraba ekitegeeza erina byerondamu nebyetamulaki nebyetalondamu Fulusiga bakatumwannyinaze Fulusiga enjawulo gyalina nti ate ye akola n'omuntu omusajja omukulu omuyufu mu kintu kino naye bannaye Senkubuga ajubisa Fulufiga ati Senkubuga kitwalibwa nti yandibadde driver wa show akoze ku marediyo okumala ebbanga amanye kirina okukolebwa amanye kirina obutakolebwa
abeera muli asetinga abantu nga bavuma kakati yandibadde enkubuge omulimu gwe kutambuza sho nakugiteekateeka naye obuzibu buvaawo abasenkubuge bava ku redio simba enkozi za simba ozimanyi simba redio zimanyi ebyafaayo byaleeta kimanya n'ebingira byange manya bw'owuliriza ebintu ebintu ebitakola ki n'okuwemula okupakire pakire okuwemula okusabike olumu ne kutoloka ne mugaa tugendera awo kati gyali wano naye olukiga kikyalina ekyenjawulo agambye nti on TV and radio tereera ovuddewo hello so ebyuma byaffe nno byekyanga naye nga tugenda kubeera nga tulemerako paka ku ssaawa esembayo tubeere nga tubaweerereza ddala bulungi nnyo hello tuli ffenna naye ndowooza kanzireyo kweno endala anti nina essimu bbiri ndi wasaimu masimu wali mba na iPhone aha yes enjawulo eri ku fulufiga yeriwa nti mbadde nkugamba nti bannaffe Ugja Uganda Journalist Association balina enteekateeka nga bakulibwamu mukulu Mathias Lukundo musajja wange Lukundo nga pulezidenti wa Uganda ng'alina enteekateeka okukolagana ne UCC UCC eno efirewo abantu nga bano bafuloga amawulire ge bataasoma ge batamanyi babaterewo bushoti koosi oba bwa myezi esatu nga bajja ne basoma ne bakola ne satifikeeti ne babagayidinga kuba n'agamba nti waliwo tulina new media gye twafunira ne ya social media kati kukubeera nayo tebagayidingiddwa naye ate bakulembeddemu okugabira abantu amawulire bano abataasoma omusaa ku tiktok agasaasaanya mu mandeeti yange abo tebaliimu naye ate avunanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga bayeyita Uganda Communication Commission kitegeeza Uganda kale lwaki tiktok nebina ebiralo bijjamu oyo enjagala bali professional bokka that is TV radio and print bano abatali professional gyo tebaliiko yagamba tababala naye ate nga ye omuntu ate omukugu atekenkanyiza n'alinyiza eggwanga yandibadde olw'okuba eno gye tulaze tukoze tutya okutereza abaana bano abegguliddewo emirimu saako n'okulaba nga batambulira ali mu mateeka agafuga ebyempuliziganya nebateerayo emisome era bwe baloba neeyogerako ne bannanyini radio naye bagamba abakozi mba mubafunye mubakozesa kukizuka ku sitandadi eno kuba bakoma wano tokwata tikitoka mugamba ate tikitoka munne akoleki togamba tikitoka wa senior 2 kukwata wa senior 3 tetwabeera producer we gwoba omulambika mu byakola naye ate omukugu abasingako ekirala UCC yandikase ebitongole bino radio ne TV n'empapula nti mubeere at least n'abakozi mu buli department abakugu tono nnyo bana abalina okutambulirwako bano abalala abasse kubanga tugenda kujjawo talent mu TV
ne rediyo okusinga TV ne rediyo kijja kusanga abantu bangi abakoze emirimu zonna okusoma baddeyo oluvannyuma ate ng'abantu baabanyumirwa okufa abantu baffe bakatulubwamu abo abanyumirwako ku kaliisoliiso naye tebasoma mawulire amooti omubalanguzi tebasoma mawulire bakayibanda naye mu nkola yaabwe ate abamu bagenda ne baddayo oluvannyuma naye babeerako guidance nga ne TV ne rediyo gye bakulira management erina bwe bagamba wano tosukkawo wano tosukkawo era ge obuzibu bwajjira olufiga akoze ku TV ebbanga agenda kukomawo ekyo nkugamba agenda kukomawo olufiga agenda kukomawo naye buno obutambi bwe batumye nga ndaba kigenda kalubamu obutambi anti baba batumye owulireko abamutwala mu kkomera batwala abantu mu kkomera programu ezikomawo ate ngaogamba olufiga ng'ayogera bubi okumansa entungo kigambo kugamba buganda kutereeza lulimi alina lunaatereera tereeza olulimi ati bakuwa kyansi endala bakuwa kyansi endala n'oba nga osobola okuddamu olemererwa ne bagamba eno programu tugisasuspendinze mugikyuse n'erinnya mukole nabiki nesiseebyetera okubikola jasi bakuyita kutereeza sikuteekako mbeera kuba kugayidinga nti kino wakikola nakino 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 balina ebimu bitera okukolebwa UCC byekola egamba programu tugijjeewo ne purezidenta tumugjeeko kati mwekiri gye muli okukyusa programu erinnya n'obudde ate purezidenta n'akomera mu fashion ensi endala kale fulufuga tuyinza okuddawo nadda ku kyebisanaawo n'atuweereza nga mukambwe nnyo ate mubi nga mubi fulufuga omuma kali ekirala ono fulufuga waliwo abamulwana ng'abantu bamulwanyisa lwaki bamugamba kati programu gyatakoze wiiki ewedde ate nga bulijjo abadde asunsula kyenguga UCC ebadde waliwo abamulwana okuki programu omusunsuzi abadde asunsula emufeeta naye alinga abantu abasinga kibasinga obeewunisa olufiga abadde tasinga bakubira ku soroti ayina akanyomero ke mwabakubira ku tikitoka studio twagiteeka mu mmotoka bweri nowa studio twagiteeka mu mmotoka nzimba okamala obukamazi negamba nti abantu abakola bati bonna nebagira nejja olukongo olukufulufiga fulufiga bamutaddeko nnyo amaanyi naye nga bangi bavu amaanyi ge bamuteekako lwakumutya tebalyako maanyi ekinawemula nnyo nze ogwomulako fulufiga nkukkiriza weekuli naye kyenjagala bano abawemula abalala lwaki bo tebakwatibwako lwaki eddoboozi liri ku fulufiga yekka ye mukulu yakulidde okuwemula yali bagambe nti kati bayisa olukiiko kankuwa ekyokulabirako UCC yakola nti bayisa olukiiko lw'abawemuzi kankuwa fulufiga UCC kyeyakola ku musango wako kunesonani gundi kawalya bakawalya bakeisi bani abo bayitiridde okuwaanyiriza n'okuvumaavuma abantu n'okukondera nabiki boogera bino boogera biri UCC yakizuula nti kati olugambo buli TV lulina ate bazze bamanyira abantu n'okubakkakkanya n'okubavuma n'ebiyikiridde n'okuwaanyiriza yayita buli TV ne rediyo n'egamba temulekaayo n'omu mujje buli purezenta buli producer ebikirako ne bamanage aba stations zonna mu Uganda radio ne TV era twagenda ku UCC awo ebugoloobi nga kiruholo kijjuddemu abantu nga bisatu nga baali bangi nga bisatu n'enkuba yatonnyamukko gwolwo nzijukira kuba bwe twali tulwayoze nasuulayo okuva ku bakozi ba bukedde abaali batambuse ebigere kaakati UCC nekola guidelines eri abalina programu z'olugambo ezimu ku zo zaaliko zirina kutandika ssaawa 4 kwambuka waggulu nzijukira baateekawo embeera era nga sho z'olugambo zonna zitandika naye naye yagenda okujja
nga omulangira Ssuuna amaze kuteekawo kajagalalo naye byali bibaddewo emyaka egisukka mu 3 nga UCC weeri balya buli ssente kwebaka basirise omulangira Ssuuna n'abalala baavaayo okwekubira enduulu bwe baateekawo emyaka gino UCC olwaleege ekiti zonna programu zitasikonize teri lugambo kusaabu esiki teri sinona kino era ojja kukebera ekyasula olugambo lwasanyuka TV ne NBS yagiyisese kulutaataaganya tujja mu ssaawa zino luteeke museno balutadde kunnya ate kati mugaleetera n'amawulire okumalizanya programu ezo naye singa yali yabagambirawo nti wano wammanga temusukka temukola kino programu singa kweringa enyuma bulungi bakolanga olugambo ne babateeka ku ssaawa nyanga bebebe ne ali kuli ayogera okujja bali mu mawulire ate eri akoona tugenda osaliza bagizza okuddinyika ne bikyakola kati abali olonga nabo baakokambi abaali bagikolako bonna anatalira mwana yange omulala zaatoto we bakolanga bonna tebakyali babivaamu bava mu ŋŋambo baakula ali bakula naye nkugamba okula kwabwe kulala basigala babikola naye olwokutaataaganyizibwawo jensi bikyuse nnyo nawo tebalaba nga levevansi yabwe tekyakola bagenda kukola ate ebirala ebisingako ate sikisinga ekola ekyo fuiga alina solo kinene amanyi asobola okusomesa ebintu abantu bingi nyo byakoze omwana baza ati ali kuzira era nawo abantu apudeti abasajja mwewaneko abakazi muli babiri nnyo ngenza ensonga zikola bulungi nnyo just mutereza mu lulimi ekyokubiri nekulupiga yetaaga okufuna justice bamubuuze baani abakuprovokinga bantu ki abakuvuma nabo baleetere ku buutu ogambe gundi yakuvuma nti ye babalayo nindi wali mu disitulikiti bazanyire fulusigo obutambi nga naye bwe bazanyire obutambi baite n'abawemuzi abalala bali mu ggwanga abali ku tiktok abakufuula omulimu erinnya lye kapete gundi nga bwe mumulaba facebook nekiddako kyekyo ekibinja kinene ekibinja ekiwemula mu Uganda kati kirala waliwo abaliroko abalala basikuluma balinnya n'ennyonyi asinzire Olwana n'aweereza bawemula internationally bali ku international kati twajjirwa ebiyumba by'abakadaama bakadaama bagenda nga bantu naye abaana abo bavuma bakola ne whatsapp group bakolerako ebintu ebizibu nnyo nawulirako whatsapp group y'abakadaama emu nga bagitadde eri ku tiktok nga beenyumiza nobasimanya mbubeesabbuuna ne banyumya emboozi mubeekola batya balina whatsapp group yakwesabbuuna anti owulira ngaate bazibu nnyo ne banyumya emboozi ate ne banyumala nga bali ku tiktok live ne bamala ne bagiteeka bamala ne bagenda mu whatsapp ne balyoka bata akatambi kali akatambi bwokawulira oddukawo naawe kazibu bulala bakadaba nga beekolako zisobola n'odduka mu ggwanga kakatira abo bakadama nabo balina kuteekebwako bakadama bangu nnyo babagamba bugambi nti okuva ne leero paka mu maaso kadama yenna nga omulimu gwe ogw'omutwe obadde olya kuguwemula tugenda kukuŋŋaanya vidiyo zo olunalibwa ku airport ward kitebazadde bo national id kasite naalabirwako ewantu emyaka ebiri nga tozeeyo ebiri nedda kukusiba myaka ebiri ngatubo kwanga Uganda bakusindika kukiikirira kwanga bulungi ate oli mulayo owemula naye ndaba olutonya ku airport ward Kadaama nina kyendaba ndaba abawemuzi balina abagagga balina emikwano ayya waliwo asinga bwembuza abagagga n'emikwano ati okuwemula kuli bwekuti n'abazanya pornography obalaba firimu ezo gyobuuze abazizanya bafuna ssente mmeka wazanya ebinaiganda by'okwera olujasimanya emmere batulonyabonya emmere teriwo taata yakoze bwati ebinauganda by'okubonaabona tebiriyo naye abazanya pono kakinaakuka abazanya ebintu ebyo kinaakuka akozesa kinaakuka
sente endala kati ebintu bikulu birina abawagizibwa bangi nnyo n'abaguddirizi kati olw'okuba ensi eyagala okugitereeza mulina kulwanako lunywana naye ekitali ekyo abalamuzi oyinza obutabawona abawemuzi balina abagagga balina emikwano abagagga babalina bwe batyo olw'ensonga nti mu nsi bw'ogitunuulira waliwo abantu nga bagagga naye nga balina abantu ababamanyiira kati okuba babamanyiira nnyo ate ngaffe tebasobola kwerwanako okufunayo amagye agoolaba gano agagattawo n'ogamba ninayo buuti bwange nga kadamaageyo ogenda owulira nga afudde ebifaananyi byo n'alyoka akuukulamula n'otabano naawe nodduka n'obonerera n'ogamba sirikiddira kakati naye singa oba ojjewo okuwemula n'okuwera Uganda yonna oba ogenda kuwona amagye ago abagagga bano bagenda kukola naye bwona okkiriza abalala nti nonze kanwanise fulufiga yekka abalala basigale nga balinaayina n'okumansa entungo ate ng'abawemuzi ssebo be baasanyuse ate abasinga okuwemula bebasinze nakugamba nti abantu abasinga okusanyuka nga fulufiga bamukubye alina kukola mali bamutye ku radio oba ku tv abamu kubasinze okusanyuka ate nabo bawemuzi ate abalala bawemula nebevumako ne fulufiga bonna abasanyuse bevumako ne fulufiga bonna abasanyuse bevumako ne fulufiga alosomanya aluwulira iti kabola enyiina mmere bekumamata kumala kugana ne fulufiga tannatuula bwinako event yona gyewalabeko nammere abaayo teyekwata butambi ati ngamba wamulabyeko wa kitegeeza okimanyi nti nameera ali waggulu nameera ejju era ali waggulu wano mukino naye kyembuuza aliwa ate ensonga endala eya sozi ali biza anoonya kalulu mbuye yaloopye batulimba anti kyovula baataddewo fulufiga bamukubadde weebaleza ezo zennyini ze basabiddemu obutambi obwo bagambye nga lumu paka nga 12 kusha bwejja eya republic alisisi ekola gye natandikidde isisi wewulira bakwogerako kati yaleese kyeyabaddeku yabadde nalwekiso ate munaye babadde naye obakulu okutaano none ati katuwali yayogera lwaki yinti bamukwata isisi yo nemanya kino olwokuba ono munene agambye egamba kakikibere so singa naluyisa abadde tavuddeeyo kwogera yandibadde takolaki singa bikyagambula bulungi eno naluyisa weyayogedde okwegamba katukole naye nga bwe nkugambye wisekejja kulabawo fulufiga wiiki ejja fulufiga ajja fulufiga agenda kuba okusoja ate tv nga mupya yaguze n'amasuuti bandazeeko tulamu ebifaananyi bya fulufiga bitambula nabirabye nga yennaanyumya okamala obukamazi nga ze agamba bino byagenda okutandika okwambala ngaakuna okupya ate ekirala nesooti wiiki eno ebaasaba abagamba nti bajja kujja wiiki ejja kuba balina ne planning gye baliko nga isooti kino kibayamba ebabadde bali kukola nkyukakyuka mu puroguramu eri yaabo naye senkubuga ono ngaasudiya nnyo senkubuge nkola nkadde kati mukuba enkola enkadde ayinamu kyakkiriza generation eno etambulidde mu bintu ebyo byennyini eŋŋamba nti UCC yewadde omwagaanyi okutambula okubaawo ethics and integrity byewadde omwagaanya okubeerawo bayitamu omu ku omu kati nga bw'obadde olaba fulufiga nti abamuvuma abakwata n'abasiba ate abalala ne batabasiba ekyo etteeka gyo weeriri eryetaaga kukola bukozi kyandibadde nti ministry ya ethics and integrity nga weeryawo okukola ey'abaana neebale neyeerwanako nti bannanga abaana bakubawebwa naye bw'otagetinga fulufiga nga fulufiga
ani kati katukwata ono bano bajja kwetereza abalala ono munene tebagenda kino kiraga nti fulufiga ye mubi yekka abalala bo bakkirizibwa okuwemula kyenza okugamba nti ono akola ku tivi naye nakugambye yo yosisiteeka ku bantu batali ku tivi abawuliriza abalala bafuna obubaka nga bayita ku mikutu emirala yo gavumenti tebagikwatako kasita bakuwumulira ku tiktok ku youtube ku ki yo tekwatako kibuuzo ekyo era yo gavumenti egamba bakuwemulira ku tivi tugeze oli kusaniga oba ku sooti ekyo kikyamu kiruma webakuwemulira ku tiktok tekiruma oyajja kugamba gwe wawezudde ku tiktok ne tivi ezenjegeraku enasobola obutagiraba naye tiktok olwokuba medium of communications nze ngikozesa okgirirako it is cheaper and it is mobile onawetaganyira tiktok yange ate esoboka kakati weweekubaana n'abalwanyisa fulufiga UCC yekubanye n'abalwanyisa fulufiga UCC eri mu kwekubaana n'abalwanyisa fulufiga so bwe baterwanyisa fulufiga yandiisa olukiiko lwono nga buli buwanuwuliddeko ng'awemula naye nowooswala muba muli awo nga meeting eri ku TV bagasoma agataliiko nfuufu nti meeting abayobozi tebajyamu bagiye kololo lwaki muwemula era newabawo ebibonereza ebibaweebwawo nga mutano kakati okuva ne leero essimu yonna eneezuulibwange esangiddwako owemula ebiwemulo layini egenda kusazibwamu kozi w'okuwemula olina okukola ki okusibwa omwaka oba emyezi bakusibwa myezi 6 kale si mingi nnyo ate olwo ekintu kirina okuba nga kizibumukko ng'omusanvu ate tebakweyibirira bakweyibirira ng'otodde takira bwange eseeteredde bukko naye nze nkugamba UCC bweneesigala nga yeerwanyisa fulufiga nga muntu ajja kuba maaki yalwana omuntu omu okay nga tumaliriza fulufiga akomawo fulufiga agenda kukomawo akole bulungi kubanga programu omusuusuzi fulufiga akomawo UCC teyinza malako naye ekisiyinza kumalako na fulufiga olw'ensonga ekisooka eyabagamba nti omujja kati yamutazizza ulikisambu fige mabega General Lois miitingi eyakafubo n'amubuulirira era n'amugamba ekizibu UCC nayogedde nayo ogenda kugendayo fulufiga bino yabadde abimanyi abadde akimanyi naye avumye abantu ku live awo avumye abantu fulufiga ate kyengugamba kati yo UCC erina okuvayo ekome ku kuvuma abantu wonna naye nze buli lwenooloolamu fulufiga nja kuba sigala njiwakanya oluba lutalo lulwane lwa muntu balwanyisa muntu omu ate ng'ekikosi kinene kuteekawo abiri mu mwezi mugenda kulaba ku bantu fulufiga bagenda okusiba fulufiga agenda siba abantu fulufiga yagaanye okusonyiwa abaamukuba babanoonya mu kubanoonya era yakugamba fulufiga kino kikugamba aŋŋambye kino bwe gwomanyi nga yamukuba ng'ogamba ali waggulu w'amateeka alina okukwatibwa ng'omulaba waali alinawo fulufiga ataddewo sente beka fulufiga ataddewo $2 million erinna mmeere ng'omulabi waali kubanga akola vidiyo nekiryalaba wakola ki waali aye agamba nammeere abeeyagamba ekiri wano alabe abaamukuba bamugambe nti bafeyo bagambe tuli wano naye babanoonya beekoze bakyusa n'amasimu bwagamba n'agamba abantu tebagala nofe gwamba alinawo $2 million amulabako bino byomulemesa okugenda ku UCC beekweka mujja ku mulamwa kubakwata kubasiba naye ali ku mulamwa ye ali ku mulamwa alina okubakwata etteeka okuvuma n'okukuba byombi misango kati bamukwata ogw'okubavuma era abawaabire ogw'okumukuba abantu ekyomukisa kyabalinako ebeekwata obujulizi bwe babulina be batambula n'obujulizi bwe balina obujulizi bwabwe obulaga nti bakuba fulufiga ne bamala era ne beewaana ne bamala ne bamuluma luluguma
agamba alitagenda kusoma kwaawo okasira lekano wano oyinywa lwetuli abantu ewana n'omuguma n'omuguma agenda kukunoonya n'agamba biri abadde ayamba abantu okubakoma n'akole kati agenda kusiba abantu bajja kufunawo wode nga yakusiba mu bantu bapolitika omuvumo nkimanyi ate ekirala polisiga bamuwadde promotion ewa mu state house linda amawulire agenda gakuleetera bamuwadde promotion agenda kujjanga oba atwala abavubuka bonna luli abadde atwala kampala wano bamuwadde uganda yonna aje katukuleke ojja kufuna bokola nabo nga bali wansi aje katukuleke so zeze ensonga nno okusinziira ku ntege agamba nti fulufiga ono akulayirira agenda kudda ku mukutu gwa Salt TV akole just bayinza kukyusaamu ne bakyusaamu obudde ne bakyusaamu essaawa naye nga UCC ez'ebintu ebyo ebikola atujjukira n'omulangira Ssuuna bano babatwalako ne mukomera okuli Kawalya Case okuli musajja wange Mako ne Wako olw'okutyoboola abantu olw'okubawaayiriza era show z'olugambo ne bazikyusa ne baziza ku ssaawa 4 ez'ekiro wano bukedde we yabeeranga weeyinawo amawulire gayo agataliiko nfuufu bebbene waakolera awo naye nga yagamba nti ab'omuzi bonna beetaaga kwatima naye neyo erwawo lwaki emala kuwulira nti boogedde nayo neevaayo kitegeeza yo tegoberera bigenda ku mpewo Mozart Megaton gemanya common stress na nyingi najjo nayo sajjaawo agenda beera nga tubudde bingi musebe bulungi common stress na nyingi nnyo mweraba